mwasuze mutya bannayuganda yenze Jumba Lubowa aligawesa saba kabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulanama omubwati basabo ne banyabo mbebaza era ntwala omukisa guno okubasiima olw'okukuuma eggwanga lyaffe ebintu bingi ebizze biyitamu mu ggwanga lyaffe nga bwe mulaba embeera bwejja etambula bingi nnyo tukulisaayo bannaffe ababadde Namugongo abakatwiki ate abasiraamu nga bakayana mwalaba abalokole nga bakayana n'abakatwiki nga bakayana n'abasiraamu naye basebo ne banyabo njagala kubategeeza nti ebintu bino Mukama Katonda ye program endense okukola kiki ekiri wakati wa Namugongo kiki ekiri wakati w'obusiraamu n'obulokole program gyenza okukola njagala ogitunuulire bulungi basebo ne banyabo Namugongo si kitundu kyaffe kya wano amansi ne mapeera bwe baali batuuka wano nga batuukira entebe ekigungu bajja komishoni bajja n'omupango bajja n'ekigendererwa abawalabu bwe basooka wano omulimu gwabwe abawalabu tebayinza kwagala bakatwiki oba bakristaayo kuba be basooka wano bo bajja na busuubuzi era bajja n'emmundu emabega nga banoonya amasanga amaliba g'empologoma bwe baagandanga bajjajjaffe okugabawa kye baakolanga nga babatta n'okubayigiriza eddiini okubateekamu ebyeddiini yaabwe bye bajja nabyo naye nga byali bya busuubuzi kakati bw'otunuulira abakristaayo ekintu kyonna bwe kityo wabula gwe omuddugavu ky'oba osinga okulwanira omuganda omulugwalo oba omuddaama oba omusoga oba omuntu awulira olulimi luno lwenjogera nga ddala owulira olulimi luno lwenjogera olina okukola ebintu bino bibiri wammanga kwekumanya nti obuwangwa bwo twalina eddiini oli tabalimba mbu sitwalina nzikiriza ekigambo ddiini si kya Luganda ekigambo ddiini kitegeeza enzikiriza obusiraamu buga nti maadiinuka owange gwe oli wa buwangwa ki noddamu nti ali muganda ddiini obuwangwa bwange ndi muganda kakati buli omu mu buwangwa bwe baamuwanga bwakkiriza nti yekibumba ennaku zino ndaba Seekakiti ndaba abantu mwenna muvuddeyo twasondera Seekakiti emmotoka ne tugikuwa abaasonda baali bakatwiki abaasonda baali bakristaayo tibaali basiraamu gwe Kiti ebyo byonna byoyogera twakusondera lwaki ovuma abantu ye mukyamusondera kubanga Kiti muddu w'abawalabu kati ate bali bafaatha be mwalabye baddu b'Abalooma baddu b'Abayudaaya wadde bonna tubayita Abazungu ate bano babishopu boolaba baddu b'Abangereza kakati mu buddu bwabwe buli omu yajja okukola obuddu era nga boolaba Omumerika nga boolaba omulokole muddu wa Mumerika nti Abamerika tebalina ddiini ne bagamba tunaasobola tutya okufuga Afirika bo ne batondawo nga bakozesa Bayibuli ne batonderawo obulokole oba born again kakati mu buddu obwo abantu balwanira kubeera buddu balwanira kalimu kaabwe Seekakiti ne bwe munaamusondera emmotoka emirundi 10 tayinza butavuma ku Katuliki kubanga gwe mulimo ogumusasuza okuva e Saudi Arabia gundi ne bw'onookola otya tayinza butavuma Bukatuliki wabula nze kyembagamba nti byonna bye mulaba byakolebwa nga bikolebwa bajjajja baabwe nga bikolebwa kusaanyaawo buwangwa bwaffe ffe tubasaba mubeere mu ddiini naye temusobola zifunira mu mirembe nga temukkiriza buwangwa bwammwe nga temukkiriza bujjajja bwammwe Seekakiti talina puroguramu talina makulu Seekakiti njagala kubuuza okumanya nga tolina makulu era nga tolina puroguramu ogamba nti mutonzi waffe yasalawo lwaki omutonzi asalawo ng'abantu balina kugenda Mecca mbadde Geneva bwe twali tugenda e Geneva e Switzerland twagenda n'abantu abagenda okulamaga e Mecca lwaki mwabambuzaamu engoye zaabwe zonna ne mubateeka mu bifundiko ebyeru ne mubateekamu enkutu enjeru bwe tutunuulira enkutu ezo enjeru waliwo ekolebwa mu Uganda olowooza ssente mmeka ze baaguze lwaki tibeesiba mbugo nga bagenda okulamaga njagala okubatunira lwaki mubasalako enviiri bwe tuba tusamiza abaana titubasalako nviiri lwaki mubawa ekifundiko ekibayita harami ekifundiko ekyo kye mubawa tikitegeeza nti bagenda mu buwangwa buli lwaki banywegera ejjinja
lwaki banywegera ennywanto bassebo ne banyabo okukonna kusamira naye kusamira okutali kwa buwangwa bwammwe muleke kulwanira nzikiriza saagala ogambe nti tuli bamuddu wa Allah abantu bateekewo n'eŋŋombo omutonzi waffe yasalawo Allah waffe yasalawo ekikulu omutonzi we yakutonda oyina kwogera Luganda seeka kiti yakutonda bamuyita Katonda takutondangako ng'omuyita Allah omuwalabu gwe yatonda ng'ayita Allah njagala obbabulya mwenna muli bisiru bitooletoole bigwagwagwagwa kubanga mulwanira ebintu ebitali byammwe omuntu singa alwanira obwakabaka bwe naye mutuuka ne muvuma ne baffe Ssaabasajja Kabaka mutuuka ne muvuma n'eggwanga lyaffe erya Buganda mutuuka ne muvuma n'ensi yammwe mwe muva nga muwagira abazungu kale njagala kubuuza olwaleero olunaku lwa Idi musaddaase eŋŋamiya musaddaase ente embuzi n'endiga ente ze basaddaako ebuwalabu ziva Uganda waliwo eggwanga eddala lyonna mwe ziva eŋŋamiya ze basaddaaka waliwo eggwanga eddala lyonna mwe liva mwavudde wano abasaddaase muvudde mu nsi yonna nga mugenda okusaddaakira ebuwalabu olowooza eddiba eriva ku ŋŋamiya lirina kye likola engatto obuso obuvaamu bukola ebigimusa ebyo bye mugula ebirenge ebivaamu amayembe agazivaako agava ku nte ebyoyo ebiva ku maliba g'endiga ebiva ku mbuzi byonna bye bakolamu engoye ne batuguza kati bo bali mu kukuŋŋaanya ssente nakupanga ssente kubanga omunnayuganda otambudde n'ogenda gye bakola ki n'ogenda gye bali bw'ogenze gye bali n'otandika okukola enteekateeka n'otandika okukola enteekateeka bassebo ne bannyabo enteekateeka gy'otandise okukola ey'okuvuma banno kubanga ali mu kukolera bawalabu ssente nti omutonzi waffe yasalawo omutonzi waffe agenda kusalawo atya lwaki tasalirawo mu lulimi Oluganda lwaki tasalirawo mu nnone yaffe lwaki tasalirawo mu nzikiriza yaffe omutonzi waffe yasalawo ng'asalirawo mu buwalabu gwe kyogamba seeka kiti Mukama Katonda yatutonda ffenna nga tulina kwogera Luwalabu kyogamba nti yatutonda nga ffenna tulina kwogera Luwalabu abantu batambuza ebigere okuva e Kabaale okuva eggulu okuva Arua okuva e Kenya okuva yonna gye basobola okuva e Tanzania nga batambuza ebigere okujja e Namugongo ekibaleeta abantu bafuuka baddu abantu abaali tuyambye bwe Bwakabaka bwaffe abantu abali tuyambye be ba president baffe abantu abali tuyambye be bakulembeze naye obalaba nabo babeera Namugongo kubanga babakuŋŋaanyiriza abantu basobole okubogereramu okubafuga njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo ekitundu eky'obuddu omuntu okubeera obulungi abawalabu bali bulungi kubanga basinza mu lulimi lwabwe basinza Mukama Katonda mu buwangwa bwabwe mu nnono yaabwe mu mateeka gaabwe ge yabawa ne babikka Kabaka bulamu ne bafukamira ne basaala nga bamanyi nti amaanyi gali mu ttaka ne gamala ne gadda waggulu nga basinza Kabaka kinene batenda Walumbe Kijjoloto najja kulera kubanga bajjajjabo bonna babaziika mu ttaka ne bateeka omwoyo omutwe ku ttaka ne bamala ne basitula omutwe ku ttaka ne baguzza waggulu ge maanyi ga Kabaka bulamu ag'ebbanga ne bamala ne bayimirira ne bateeka emikono mu kifuba nti Mukama wange fuba osobole okunkolera kino na kino kyovula nti abasuubuzi bonna abasinga basiraamu ne bamaliriza n'akwata ku maviivi nti nkuwetengeredde ebbanga lino lyonna limpe nsobole okuba nga ndikozesa kiki kye bakola mu buwangwa bwaffe kye tutasobola kukola njagala kuwulira seeka kiti ebyo byonna bye mwogera n'emmotoka ze babasondera n'ebintu byonna bye bakola byonna bya buddu mwenna muli baddu olwaleero ffe tusalira Kabaka Mukasa tusalira Kiwanuka tusalira Musoke tukola saddaaka ezo ez'ebisolo kati olunaku baaluwamba olwaleero bali ku lunaku lwa kusala bisolo bw'ogamba omuntu nti osamidde nti ye buli mwaka munnange tusalira Lubaale tukola ekijjulo kya Lubaale buli mwaka naye kibeerako enkoko enjeru kibeerako embuzi enjeru kibeerako ente enjeru kibeerako kino kibeerako kino saddaaka Mukama Katonda n'ayongera okusumulula ne bajjajjaabo temubakkiriza mugamba bakoze siriki kati kiki kye bali mu kukola kyogamba Lubaale alya ennyama Nabbi Muhammad agenda kulya ennyama oba abantu be bagenda ejjirya ffe bwe tukola ebijjulo bwe tutwala ebibala ewandawulandawula yabiryo baffe tubirya
bassebo ne banyabo njagala kubategeeza mudde mu buwangwa bwammwe kyekyoka kyensobola obbagamba mudde mu buwangwa bwammwe oba oli musiraamu dda mu buwangwa bwo noonya bajjajjaabo njagala kwebaza abantu abavuddeyo ne basobola okuinfuluwensinga abantu nga Muhammad Nsereko bwatutte mu luyimba lwa Reyeni Skin n'ogaa nti nze nasamira lubaale wange yakola nkwebaza abantu mwenna ab'amaanyi bwe muvaayo ne mutandika okuyimba ennyimba z'obuwangwa n'ennono abantu mwenna ab'amaanyi bwe muvaayo ne mutandika okuyimba ennyimba z'obuwangwa n'ennono kiraga abantu bwe muvaayo n'alabye kapale ng'ayimiridde aga nti eno yonna gye tulaze mu mawanga abantu bonna basamize abaddugavu mudde mu buwangwa bwammwe ndabye abantu ab'amaanyi nalabye Reyeni Skin ng'ayimbye oluyimba lw'obuwangwa lw'ennono nti nze nasamira kuba namulaba ng'akutte omuggo oguli ogwakabaka bulamu bassebo ne bannyabo omuntu okuba obulungi alina kudda mu buwangwa bwe bw'ali mu buwangwa bwo beera bw'otyo okole saddaaka buli mwaka gwe musamize asamidde buli mwaka olina okuyita mu kisiibo kya lubaale ekisiibo kya lubaale kibeera kitya nja kudda nkinnyonnyoleko buli mwaka olina okuyita mu kisiibo kya lubaale buli mwaka olina okuyita mu kigambo okusaddaaka mwe abakongozi mwenna omwaka singa gugwako nga tokoze kijjulo kya lubaale mwe abaasamira olina kikola ku mbugayo ku ssabo lyo ku kiggwakyo mu myoyo gyo abazzukulu abatannasamira ne bajja nga bwe muwulira bwe nabategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 7 tugenda kubeera wajjajja Ssekyondwa ebunawunyeri mpigi nti gye tugenda okusabira mmwe kati okwata ente n'okwata embuzi n'okwata enkoko n'ojja n'ogabula ennyama eyo yonna bwe tugisala tugikwata ne tuwa abantu baffe ne tugabula ebijjulu gwe n'ofuna empeera omuwalabu si ye yajja nakyo naye buli nsi ekulembeza obwakabaka eba ekulembeza misambwa abo abasiraamu basamira basamize abo abaabadde Namugongo ewajjajjaffe Mukaajanga abatambuzizza ebigere abakoze batya baba bagenze kusamira amazzi ge basena gajjajja Mukasa gajjajja Namugongo omugongo gwa Nampeeko okwo okuli ejjembe erya jjajja waffe oba omusambo ogwa jjajjaffe ekkubo gwe tokimanyi nti jjajja Kawumpuli atambulira mu kikeera ekyo tokimanyi omusambo ogwo gutuula mu kikeera ekyo ogwakozesanga Mukaajanga ejjembe eryo temulimanyi kakati bassebo ne bannyabo ebintu ebyo baabikuŋŋaanya ne babitujjako abakristaayo n'abakatuliki bwe baabitujjako abantu baffe eggwanga ne libeera linaku ne mudda mu kusabiriza ne tudda mu bulumi ne tudda mu kudaagana kubanga obujjajja twabwejjako era wensabira abantu abazze mu bujjajja tugumiikirize nga tukwatagana nga tukolera wamu okuyamba abantu baffe kati bye muvuma Seekakiti ebyo byalina okukola n'amala okubasiruwaza n'akomawo n'agamba etondedde mu nsonyiwe kubanga yakola dde okwetonda n'amanya nti buli lunaku ajja kubeera abavuma kati bakomyewo obukiripu obwo ng'abeetondera naye Seekakiti talina makulu talina mwe mulaba ng'ayina amakulu kiti talina makulu ayina makulu ki ag'okutwala abantu baffe badde mu buddu njagala mutunuulira omwana mulenzi yayimbanga obulungi ng'aliko omusambo gw'abamweyana Vincent Segawo njagala mumutunuulire bulungi obusiraamu bwamukwata ne bumutattana ekitone ne bakituulira abeewaabwe ne bamufiirwa ensi neebonaabona ne bamuteeka ebbomba aliawo yeesiba nkutu ebyo bye mugamba kyogamba mugenda kusanyukira abantu baffe abagudde eddalu nga mubajja ku byokkola nze kyensinzira wano gasumbaga nti nze ndi musajja mukatuliki naye omuntu bw'aba ayina essabo lye nga gwe oyina ekereziyayo oba omuzikiti gwe ovuma waaki lwaki tomuleka n'abeera mu ssabo lye nze mwebaza omusajja oyo byonna abikola naye tavumirira buwangwa n'ennono Muhammad Nsereko byonna abikola musiraamu naye tavumirira buwangwa na nnono naye mmwe abasiraamu mmwe abakatuliki abavuma obuwangwa n'ennono mwenna ekibalwanya tuli mu kaveera
nga tuli nseenene, enseenene ezo ne zeeruma so nga zonna zaalirwanyi kuluma kaveera kafulume. Gwe omusiraamu ali eyo olina kulwana kufuluma ku buddu bwa busiraamu. Bwokedde n'osala eŋŋamiya n'osala embuzi n'ogenda okukola hijja, genda ozimbemu essabo y'abajjajjaabo osamire. Bwasaze nte noonye wajjumba ewali essabo oba ow'omusawo yenna oba ow'obujjajja ewali essabo okole ekijjulo ng'okikolera awo okigabule mu buwangwa bwo. Kabaka Ndawula akusitulira abalongobe 5 ejjembe lya Namuzinda lisituke likuzindire, Jjajja Lubowa asituke akuboyera ensonga, Kasajja akomyewo amaanyi go ag'obusajja, omusajja abeera ne ssente, genda okole ekijjulo. Era bwe tubayita ku bijjulo nti tuyinayo ebijjulo, jangu n'ebibala, jangu n'embuzi, jangu n'enkoko, jangu n'ente, nga bw'olaba saddaaka zino ze bakoze olwaleero olunaku lw'okugaba. Naye basaddaakidde ku muzikiti, kati Omuwarabu ensi yegenda kwongera okulinnya waggulu, eyaffe ekenenuke esigale, kubanga emisamba giri mu kuyomba olw'ebintu byemukola. Kyovula nga Katonda Namugereka atonnyesezza enkuba okunaaza omusaayi ogwo. Jjajja Mukasadde mwatukuze, kubanga muyinza n'okutandika okufuna laddu mu nsi zammwe, muyinza okutandika okufuna okubonaabona okunene. Naye ffe lwakuba tufukamira gye tuli ne tukola emikolo ne tugamba Katonda Namugereka tusonyiwe abantu baffe baabasiruwaza, tukyababuulira. Kati bw'olaba influencer avuddemu nga Ssaabakabona n'atula n'akugamba nti nedda, ekyo bw'oba ky'olaba tokikola mu nkola bwetyo, wabula kikole ng'otegedde nti tulina obujjajja bwaffe era tulina obuwangwa bwaffe. Bassebo ne bannyabo, kyenjagala obategeeza mu pulogulaamu eno nti seeka kiti abasiraamu bonna nga bw'obalaba nga bagenda okukola hijja baba bagenze kusamira, wabula ekizibu tibasamira mu buwangwa bwaffe. Kyova olaba nti ensi yaffe ejjudde amajiini, ejjudde amaloga amabi, ejjudde emisambu emibi, kubanga obujjajja obulungi baabujjamu ne batuuzaamu obuwangwa obutali buwangwa bwa nsi yaffe. Kati buli muddugavu weekaabire, buli muddugavu weekaabire, buli muntu yenna ng'oli muddugavu, ng'oli Munnayuganda, ensi yaffe ekulukutanga omubisi gw'enjuki, ensi ennungi esinga Buwalabu, ensi ennungi eyinaki. Tulina kubeera banaku nga tulya nfuufu, kubanga bannannyini nsi twabejjako ne tusenza amadiini g'amawanga amalala, ne tusenza obuwangwa bw'amawanga amalala. Bagenda tufuga batufiireko, bagenda tukolako ebintu ebibi, titusobola kweyongerayo, wabula tulina kudda mu buwangwa bwaffe. Abantu okubalaba nga balokole kiri planned, kiri well organized, kiteeketeeke okusiruwaza omwana w'omuddugavu, kubanga baba naakuleka osamiro ogenda kufuna amaanyi n'obuyinza obuyiiya obujjajja. Era njagala bategeeza nti ffe batugezezzaako okututta naye bakyalemeddwa, naye nga bakyayiiya. Kyova olaba nga buli lunaku tukola puroguramu zino enkya n'eggulo nti wakati mu kututta tube nga tulina bye tubalekedde n'abaana bammwe babeeko kye bakola. Naye bayiiya buli lunaku, tuvaawo tutya. Tolowooza buli muntu yenna avaayo mu ggwanga lino ng'agezaako okusitula amaanyi g'omusambo omuzimu, abalongo n'amayembe, okwogerera Obwakabaka, okwogerera eggwanga lyaffe, okuzuukusa emisamba gibeere kyegikola. Ekituufu bagenda kuwa obutwa, yongera okwenyiza n'okusala amagezi. Naye nze bassebo ne bannyabo, nze siina kye sibabuusizza. Okufa sikutya era sikuyinaako buzibu bwonna, kubanga mbannyonnyodde ekituufu nti Abazungu tibatwagala, tibagenda kutwagala. Era omuyimbi Masakulu yayimba oluyimba n'agamba nti Abazungu sibaagala, baatulimba tibatwagala, baatutta sibaagala, abantu abo si balungi, Abawalabu si balungi. Gwe tunuulira abaana baffe bagweredde Buwalabu, seeka kiti singa Abasiraamu tebabawasa, lwaki tebabawasa? Ekyo lwaki tokyogerako ng'ogambye nti kule haku Walabu kanu mulira? Lwaki tebakyogerako? Ogambye omutonzi waffe yasalawo, lwaki tasalawo Abawalabu ne bawasa abaddugavu? Lwaki tasalawo? Ogambye omutonzi waffe yasalawo, lwaki tasalawo olunaku olw'okulamaga ne mutalamaga Makka ne mulamagako e Uganda? Tewaliwo mizikiti, Kampala mukadde taliiwo, Kibuli taliiyo,
lwaki tasalawo oba omutonzi waffe yasalawo lwaki tasalawo ne balamagako mu mizikiti gye Uganda abantu baffe ab'omwoyo ino ne batunda engoye ab'ekiruye ne batunda embugo zaabwe ne batunda n'ensimbi eŋŋanda bw'aba Katonda waffe yasalawo lwaki tasalawo Allahu Akbar ne tukyogera mu Luganda nti Katonda munene bw'aba yasalawo omutonzi si yasalawo ensi bagiplaninga nebeera well organized ne bagiplaninga gwe kiti obeera omuddu obeere nga bakufuga omutonzi waffe w'abanga yasalawo kale lwaki tasalawo gwe kiti byoyogera ne bakusondera emmotoka lwaki tasalawo n'obeera nga gwe mufuti omutonzi waffe bw'abanga yasalawo tasobola kusalawo gwe kufuuka mufuti kubanga oli kadeideyi tasobola bw'abanga omutonzi waffe yasalawo kale lwaki tasalawo nammwe abasiraamu ne mufuga ku ggwanga lino tasobola kusalawo ku omutonzi yasalawo luberebere n'akukwasa ensi gwe n'ogitunda n'ogiteeka mu buwangwa obulala kati omutonzi akuyinako ekikolimo akuyinako obunyiivu kyovula abakusalirawo nti emyaka 65 oteeka okuba ng'okoze retirement kubanga nsanvu olina kufa ne insurance tekusasulira obulamu bwonna buli well organized babuplaninga buli well planned okufa kw'omwana w'omuddugavu n'okusaanawo okwo omutonzi waffe bw'aba yasalawo lwaki Uganda situfusima mafuta kati bw'aba nga yasalawo kyogamba situgayina omutonzi waffe bw'aba yasalawo lwaki konga eri mu lutalo ng'omutonzi waffe yasalawo ensi eno erina abagisalirawo gwe kiti abakusalirawo bawalabu bava mu nsi ya buwalabu era oli muddu w'abawalabu so si Mukama Katonda yasalawo Mukama Katonda yawandiika pulaani eyo Mukama Katonda yakutonda n'akuwa erinnya n'akuwa eggwanga n'akuwa ensi n'akuwa kabakawo n'akuwa emisambwa gye gikukulembera n'amala atonda lumu n'amaliriza gwe n'oteeka mu nkola n'osigala ng'otambula bali bwe bajja ne batupenetratinga nga bo basigaza obuwangwa bwabwe ne babuguza n'abw'abantu abalala kati olwaleero tuli mu kubonaabona kati omutonzi waffe yali badde nga yasalawo abantu ne batambuza ebigere kyogamba omutonzi waffe yasalawo abantu baboneebone batambuza ebigere bajje beefukaamirira ebiwumbe n'esseminti olaba abantu beefukaamirira biwumbe beefukaamirira seminti beefukaamirira mitayimbwa mwe muwoza Katonda waffe yasalawo omutonzi waffe yasalawo bakuŋŋaanye ssente baziteeke mu Pentagon buli muntu yenna abeere ng'alina kuwaayo kiweebwayo asigale nga n'amaduuka mwavu waliwo omuntu omwavu asemberera omusumba bw'abanga omutonzi waffe yasalawo omutonzi waffe si yasalawo eggwanga lyasalawo okwavuwaza munnayuganda obutabuusa bantu baffe baga nti abasumba tubakomyeko timuddamu kujja ku bantu ssente kale ssente abasumba ze bakuŋŋaanya babajjeko 1/10 11 etuule wali nga bw'olaba ekkanisa z'e Rwanda baasalawo ne balekawo ekkanisa ntono nnyo tizisoba na 5 ekkanisa ezo baba basonda ssente baga nti omuntu akoma ku nnusu bweziti okuwaayo gw'omusumba ate gavumenti n'omusumba bagabanyira wakati ssente ne zivaawo ne ziddayo ne zikolera abantu enguudo naye ssente z'amakanisa agali mu Uganda zituyambako ki gavumenti erina kutuula ssente ezo nga bwe bazikuŋŋaanya nga abalevenu bali awo babalirira akawunti ssente ezo bazigabanye guddeyo gubeere omusolo gw'eggwanga tuddemu tufune enguudo njagala mumpulirize ssente kati abasiraamu bali mu kugabanya ssente bakuŋŋaanyiza emizikiti gyonna ssente ezo zigendera ddala mpaka Makka ne bagabirako ne bawaako abakadde bateekewo revenue olw'okuba baasiruwaza abantu baggwanga revenue ssente ezo bazigabanire wakati zigende zikolere abaddugavu enguudo zimale zikolere bannayuganda enguudo zibaterewo amasomero n'amalwaliro okusinga omusumba omu okuba n'obuwumbi 10 obuwumbi 15 ku akawunti ye nga ziva mu bantu abanaku bassebo ne banyabo mwagala njogere ki mwagala ŋŋambe bassebo ne banyabo nze ndi muyigirize kuba ndiko obujjajja okunyunyuuta eggwanga
government ekozesezza madiini okusiruwaza abantu balina kuva mu madiini baddeyo mu buwangwa bwabwe gye balina okuyigira obuntu bulamu gye balina okuyigira okubuuza gye balina okuyigira okwagala muliraanwa otyanga kitawo n'ennyoka ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi ani wano yali avuma abakadde mwana kye yali tatya maama ani yali atamanyi nti obuzadde ye katonda w'oku nsi obwenzi kibi gwe tokimanyi nti mukomusajja salambwa bw'olikwatako bakusimiranga n'obuya nti abo ogenda kumuka omusajja weesimidde obuya kyekinya amateeka 10 ge baleeta wano tobbanga bassebo ne banya bani atakimanyi nti obubbi kibi bwe busaanyizaawo eggwanga lyaffe n'ebintu byonna si bubbi ani atakimanyi nti okubba kibi bassebo ne banyaba amateeka 10 bayibuli geeyogerako yasanga tugalina nga gayita naawo nga tugalina ng'era tugamanyi njagala okubategeeza mmwe bannaddiini wabula era nnangirira nti ekyasa kyammwe kiweddeko n'omulembe gwammwe guweddeko abantu bababuuse ffe tulina famire ze twavaamu nga zirina amadiini balokole bakatuliki basiraamu twabivaamu ne bwe bafa situbaziika kubanga basiru mbe tubuusizaako tubabuusizaako nti amadiini mabi si malungi gwe weebuuza otya mbe okulonda paapa era mwaleeta suggestion nti bajja kulonda paapa omuddugavu ne tubagamba tekisoboka omuka omweru lwaki gufulumira ku mweru kubanga kiri ekintu kiri planidi nga bw'olaba Ssenga Kulanama ne Ssaabakabona Jumba Lubogo aligaweesa amaka gaabwe gali planidi abaana baabwe bali planidi nga bw'olaba enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era ekitundu ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono okwerumaaluma okwevuma okukola kutya ebyo biri weero planidi nga biri mu bazungu naye abazungu tebanatandika bafacilitatinga wabula singa mweyongerayo mu maaso bagenda kutandika okubafacilitatinga okwerwanyisa okulwanyisa obuwangwa bwammwe naye kati mulinga nseenene ab'obuwangwa n'ennono tulina okwegatta tulina okutuula awamu tulina okukolera awamu tulina okusalira amagezi awamu okununula abantu baffe kubanga bwe bakuzaala mu kika ne bakutonda n'obaako lubaale oyo gw'oba kabona w'ekika ekyo gw'oba imaamu waayo gw'oba mufuti waayo gw'oba seeka waayo kakati amasaba ago gonna bwe geegatta ne gagenda mu bifundikwa by'obwakabaka ne gagenda mu bika byaffe ensi n'ebeeramu emirembe katonda okwo kwafugira ensi agifugira ku lubaale mizimu emisambu abalongo n'amayembe mbasaba munyiikire okusamira saddaaka zonna ze mukoze olwaleero nga muzikola ku lwa Muhammadi nga mugaa nti bisimillahi allahu akibar saddaaka zonna zikulukusa zidda Mekka era bagenda kugaggawala abawalabu omwaka guno gwonna n'ogulijja ensi eyaffe egenda kwongera kubeera munaku ne bwe tunaafuna covid omulala omunene ng'akomyewo gye tuli n'ezo endwadde zigenda okujja mu nsi nga zikomyewo teri kigenda kututaasa kubanga tuvudde ku buwangwa bwaffe nsaba abazadde muddeeyo muyigirize abaana obuwangwa bwabwe nga mulimu n'okusamira n'okutya baffe Ssaabasajja Kabaka ffe ng'Abaganda ekyo bwe mukimala okukibayigiriza muddeeyo muyigirize abaana bammwe nti ejjembe baliwongera bwe bati omusamba baguwongera bwe bati mwe abazadde abatannasamira muddeewo muzimbe amasabo ku mayumba gammwe zimbawo essabo ne bw'oba tomanyi kyakukola gwe fukamira ozimbewo essabo ogambe nti wano wensabira wewali bajjajja baffe teekamu endeku y'omwenge kubanga kali bakata ka mwenge ke kaligenda embuga okuwaaba teekamu ekibbo bajjajja bakomewo babbulule olujja olwo teekamu olubugo oddemu obugirize ng'omuganda bwe yeebugiriza tandikiraawo teekamu effumu lisobole okufuumuula ebizibu mu nnyumba tandikiraawo ogenda kufuna okuloota ogenda kufuna okwolesebwa waawo onoofunira Ssenkulu ali kulungamya bassebo ne banyabo muve mu by'amadiini program ebadde ekwata ku by'ebye Makka olwaleero n'ebyabadde Namugongo n'ebyabadde wali ku Basirika kuba Namugongo waliwo amasinzizo abiri waliwo ery'Abakristaayo waliwo n'ery'Abakatuliki kakati abantu baffe bonna ababadde awo sente zonna ezakuŋŋaanyiziddwa zatuuse dde Roma
bazi kunganya dda kuva ku biga eby'omukyalo kuva ku ekereziya ez'omukyalo kuva ku bubondeeri wansi nga zitegeka Namugongo sente ezo bazikunganya ne bazitwala naye ekinuma nti ate ne gavumenti nekwata ezaayo ate neyongera president n'omulanga nti Namugongo abo nabawaddeyo biliyoni 2 mwe nabawadde miliyoni bweziti kubanga asangawo abantu basobola okwogereramu kale basebo ne banyabo ngaffe abasamize bwe yatuwenneka ngaffe ab'obuwangwa n'ennono bwe yakunganya biliyoni mmeka naga nti kale nammwe ab'obuwangwa n'ennono mwali badde mwagala okusinza ng'ensi yaffe temwagigabanya naffe ab'obuwangwa n'ennono muterewo ekifo ti kino kya buwangwa mukituwe kubanga n'ebifo byonna Mukasa we yagoba ebisabala buli kimu kyonna mwakitujjako mutuwe ssente naffe twetegekere mutuwe emmotoka naffe tubunyise enjiri naye n'amayengo gennyini ag'okubunyisa obujjajja nago mwagatumba tulajanidde baminisita bonna abapulezidenti mwagatumba buli kintu kyonna mwakitumba twasikazaawo akakwesesekamu ka social media kukwata social media tutandike okubabuulira basibe ne banyabo ku lwa Katonda n'ensi yange programu egenze kumpi eri mu ddakiika 45 oba ssaawa eri mu ddakiika 45 oba eri mu ddakiika 3 bwetu bwe egenze naye naali babulidde ne programu esobola n'okutwala essaawa 2 kubanga nina obulumi ate naawe omuddugavu bw'oli naawe seeka kiti bw'oli naawe father ayogera olulasita bw'oli kubanga bakugaana okuzaala naawe sister aweereza bafaza bw'oli kubanga bakuttira abaana munda oli mu bulumi oli muddu naye toyina muntu akuyamba toyina muntu ayinza kuyimirira nga jjumba nayogera ebigambo ebibasebo ne banyabo siina kyendi naye nze ndi mwoyo gwa ggwanga kyebayita amazima agakaawa nti eggwanga lyo litaddeko tafaali ki basebo ne banyabo abakulembeze mufune omwoyo gw'eggwanga bannaddiini mufune omwoyo gw'eggwanga abasamize tufune omwoyo gw'eggwanga bapasita mufune omwoyo gw'eggwanga ffeffekka abasobola okweddaabulula okwettagguluza ku njegere z'omuzungu okwettagguluza ku njegere ezaatusibwa ku bwongo nga ziyita mu madiini abaana aba social media muleke kuvuma ntunuulidde Queen Florence olwaleero ng'ayogera Queen Florence agaye nti abantu basinzira ku social media ne babawaayo obusentesente obutono naye obusentesente obwo obutono bwe babawadde ku social media ne buleetera ddala olutalo onoosanga omuntu ng'avuma omuntu ku social media omufiirako kubanga bamuwadde emitwalo 10 genda omuvumire Rwanda genda e Rwanda ovumireyo omuntu ku social media naye nga timwerabira nti President Kagame ye yakuliranga security yawano era be baleeta gavumenti eno mu buyinza ne bakwata ekkubo ne baddayo mu kulembeze bwabwe olw'okuba balwanirira ensi yaabwe bw'onooleka omuntu okuvuma ossa generation eziddako 2 bw'onooleka omuntu okwogera ekintu ozza generation eziddako 3 basebo ne banyabo okudda ku social media ne muvuma abantu ekyo si kituufu tudda ku social media tutekeko ettafaali ng'abantu abo abasomesa abavuddeyo ku social media okusomesa abantu badde mu buwangwa bwabwe ekyokwekutulakutula kiyinza obutaleeta ki nze nkedde ku makya n'entuula wano programu ngikoze ku Nono TV ku SK7 Media naye nga ngikoze esobola okuleeta emirembe mu bulamu bwaffe mu nnono yaffe muwuzi ne mu lukoba basebo ne banyabo programu eno bagiyita mwoyo gwa ggwanga kubanga bw'oba toguyina tosobola kubyogerako bw'oba toyina mutima gwa ggwanga buli omu yeerowoozaako yekka buli omu yeefaako yekka buli omu nze naali badde bulungi njagala otunuliza abaana batunulize nze naali badde bulungi tunulira amaka tunulire ewaka wendi njagala otunulire wenze naali badde bulungi basebo ne banyabo ndi bulungi naye gwe oli otya nze siri bubi waliwo ayogera naga nti asaba kabona ayogera kubanga alina kyayagala nze ndiko kale naye bwe ntyo si bwe naali badde olakoze omanyi bwayisibwa mu nsi ziri endala olakoze
omanyi nga twafunye obwetwaze bw'obuwangwa n'ennono omanyi kye tuyinza okuddawo benefiti ze tubeera nazo gwe omusawo w'ekinansi ali eyo mu kyalo omanyi bwe waali badde oyitibwa kubanga oli olako gw'omanyi ebiribaawo ebirijja n'ebiriddawo gwe kabona omanyi amaanyi ge baali kutaddeko kubanga kabona asinga bishop asinga father asinga seeka omanyi amaanyi ge waali badde nawe kubanga gw'obonekerwa n'okuma ekyoto ensi n'eddamu enkuba ensi n'eddamu okusanyuka ensi n'eddamu ki kati gwolowooza nti nno tituli kalekaleko kubanga tituli transparency basebo ne banyabo tituli transparency titweyagalira mu ggwanga lyaffe njagala kubabuulira nti nze ndiko kalekale naye siina bwa kalekale bwembi kubanga obwamwoyo si ssente si mamotoka si byabugagga kukyusa mindset change abantu baddeyo mu buwangwa bwabwe ogenda kubeera mu ggwanga eryeyagaza ogenda kubeera mu masomero ageeyagaza ogenda kubeera mu nsi ezeeyagaza tunuulira ensi nga India ze zisingamu abantu abangi tebafa kubanga bali ku buwangwa bwabwe tunuulira ensi nga China ze zisingamu osanga omuchina ow'emyaka 9 aba nsinga obugumu nga wa myaka 9 kubanga yali ku buwangwa bwakozesa ddagala lya buwangwa naki na nnono tunuulira ensi zonna eziri ku buwangwa bwazo nga zitambulira ku nnono zazo gendo zitunuulire tunuulire ensi ezirimu abantu nga bamwoyo gwa ggwanga gendo tuuke Rwanda gendo olabe ekibuga Rwanda kati tikimanyi Kampala naye nga bakakikolera emyaka 2 kubanga akirimu ayina omwoyo gw'eggwanga abantu mubaddiza empewo zaabwe mubaddiza obuyinza bwabwe eggwanga ligenda kuddawo literere buli muntu emyoyo nga bwe baatuwa Mukama Katonda nga bwe yatuwa bwe tugenda okubeera bassebo ne banyabo nze mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange mbyogedde ku lwa Katonda ne lubaale wange mbyogedde oyo kyetonde Katonda wange namugereka gululiiso ddene abagula amatu kubanga senkulu baba kutuuza ku muliri bakufuuwa mu kutu okweno n'okweno nti lubaale akuwulire naawe omuwulire omwonoone naye akwonoone genda obuna amawanga gonna kakati bwe baba bafuuwa mu matu mwe abakulembeze baffe mbasaba muwulire ebigambo bino bwe baba bafuuwa mu matu mwaba obujjajja mbasaba muwulire ebigambo bino kubanga oyo ye Mukama Katonda kyetonde Katonda nga bwe yatukola ki bwe yatutonda